Nina ekifo kino kirimu positions singa 2 oba 3. Kirimu Senior Presidential Advisor Political Affairs, Heading Office of the National Chairman. Ebyo byaba corporates. Ne kibeeramu National Coordinator abazzukulu. Kati wembeera nga ate ndi muzzukulu. Mba sigenda kukola bye munyumira. Nyera nina kukola bya abazzukulu bye tulina okukola. Nga abazzukulu bajjajja. Oba kitegeera abazzukulu tulina okunoonya abazzukulu bannaffe gye bali. Netubanya abali mu mbeera ki abafunye ekyokulya n'abatafunye abantu ebintu bibatuuseeko abazzukulu oba tebinabatuukako netubala netula netuddayo netubitegeeza jjajja timunnange jjajja wano bakugamba nti nno bakoze kino kibakikoledde abazzukulu wano tebakikoze munnange jjajja bakulima nti n'oluguudo walusasula naye tebukoleddwa munnange jjajja kino n'ogenda nogamba naye bano abayimbi bazzukulu bajjajja fenna abazaalibwa ku mulembe gwa His Excellency Kaguta Museveni tusigala tuli bazzukulu be nga bwe kityo kitukakatibwako okubanja gavumenti oba system ebintu ebitanakolebwa mu bulambulukufu kati bwe mba ndi muzzukulu ate mba mulalamu kubanga ojja kunnumba onvume nange nkuvume kati abantu bintu bino tebabyawula nti waliwo Namyalo akwasaganya Office of the National Chairman. Noba ne Namyalo the what? The chief muzzukulu. Bintu bibiri byawukana. Okay. Wonnomba ng'onnombye bino ebya chief muzzukulu era tujja kuyitawo ng'abazzukulu b'eggwanga. Okay. Mu mbeera bw'ekyo yawudde office bbiri ey'omuzzukulu ne office gy'olimu nga Namyalo. Omuntu akulaba ng'oli muzzukulu takutwala nga kazanyiikirizi. Anti kati omuzi gwe wajjajjawo oli kazanyiikirizi. Ndi muzzukulu ndi ebigagu. Kati gaso kitegedde naawe ewammwe oba muzzukulu oli ebigagu. Naye kati ffe kubanga ne ku appointment yange kwekiri bino si byakwogera bwogezi ng'abalala we bagamba nti no simanya self proclaimed what it's on my appointment letter. Yes, I'm the coordinator of the bazzukulu movement. Edda kubanga kino kitandise kati twakitandika in 2017 2018 netukimplementing nga ne bakikuba ne batukuba wetudda batukuba wetudda kubanga era tebalina kyatukolera nga abazzukulu b'eggwanga era tukyaliwo era tukyamubanja ate Museveni banaye gwe tukubanja ate sente zaffe eza parish model ezitannatuuka nazo tuzeetaaga abazzukulu bazeetaaga oba neeza livelihood zabulirawa twabeeranga na youth livelihood program ezo nazo tuzaagala nga abazzukulu b'eggwanga zikomewo kubanga zabulirawo mu ministry ya gender ne zibulirawo tetwategeera gye zaabulira kati nga abazzukulu we have to come out and urge government to avail us with good roads, to avail us with money for parish development model, to avail us with money to give us accountability on certain issues. If the parliament has signed or any amendment and the national chairman has appended his signature, it's our legal right to caution the government to avail us with accountability, because it's our legal right as the youth of this nation, as the bazzukulu of this nation, all the people of Uganda. So kati tulina okuvaayo tukole ki tebali agenda kuba tobanja gy'otaawola kati eno twawolayo bwetuba twawolayo tulina okubanjayo batutya oba tutya though abantu abamu bagenda obanja bagamba banaye ng'obanjizza nnyo onwanya okoze batya tetugenda kwogera nnyo bye mwagala kuwulira naye amazima gali tufuula ab'eddembe ate amazima gali tutuusa mu nsi ensuubizi nabwe kityo nze sigenda kwogera abantu bye baagala kuwulira abantu bagamba Namyalo tasaanidde kubanga yeeyisa bwe batyo bati buno bulamu bwange gwe beera mu bitiibwa byo bajja kuziika mu ofiisi oba bajja kuziika mu state house nze ngende eri mbanaku bannange nneme kukola n'abananziika wennaava omulambo gwange nga guli ku kkubo nga bagenda gujja bagusituleyo bagutwale we bagutwala baguziike kubanga bino byonna bitwemalizaamu bwere tugenda kuziikibwa nga babbi so tuleme kulumya balala kulaba nti nno okutulugunya balala olwana abalala abantu batera nnyo gamba nti Namyalo nze Namyalo always mbeera ku defensive era nze olaba nga nvuddeyo nenkuddamu omanya nno byonvumye twawule kyebayita okuvuma ne kyebayita okonkoctinga
okonkoktinga oli ayinza ogenda n'agamba nti gwewe bakana gundi wongamba nti ne bakana gundi kitegeeza olina evidence ate osobola n'okuvaayo n'ogiavailinga n'ogiwa public naye anvuma ojja kungamba nti olinga kino nange nsobola okuddamu nti olinga kino tubyawula ebintu bibiri byawukana kati gwojja kujja ne concoction ng'ojja onsibako byesikoze ate naawe nkuddiremu mu format eyo kubanga twasirika okuva mu ntandikwa omwaka ogwako mwalaba ebyaliwo nga ebintu byali bingi bye batuteekako kino nakino era senga tetwavaayo kwogera ne tujjayo ne tuwa clarity abantu eri wansi tebagenda bategeeza nti kino tewakikoze okujjawo ng'ovuddeyo n'okyogerako mu mpewo abantu batwebasa nakwebasa n'ekitaawo nakwebasa naaniwo bakola ebintu bingi to bring you down n'osirika naye jjukira ffe tuli bakyala tulina family ze tulina ofumbirwamu oba ze twafumbirwamu kati nazaalawo tojja mugamba ebyo oba okitegeera ogendawo omusajja akuleseewo oba okitegeera omusajja akuleseewo olwono maama wamugambye omanyi oba ne taata wamugambye omanyi oyo omukyala nno si mulungi olaba bagamba nti ayagadde gundi akoze kino kati gwakitaddewo tovuddewo clarifyingira famire y'omwami wange nti bino nabadde nsaaga nabadde mukuba bukubi osigala ogenda untouched kitegeeza yo famire y'omwami we yakutegera mu mbeera yonna ebeerawo family ya mwami wange oba entegedde oba tentegedde it's Hadija, I'm Hadija and you can't change me era woli bannange ojja kunnumba nze nkiddamu abantu bagambye emusima byavuma tebisaana mugundi ebisaana byebiriwa n'ebitasaana ebintu ebitasaana nsuubira najja kyogera ngamba olinga laptop njagala olinga laptop olinga peni olinga ekitabo nange nja kuddamu naawe olinga booklet olinga tukuvu ebyo naye kati gw'ovuddeyo onvumye byoyagala byenfaanana gweyantonda kati oba oyagala nkuweeki abamu mututwala nti no simanya tuba tukoze ensobi y'amaanyi nnyo naye nze bannange ojja kunvuma to be honest nja kuddamu as long as you've not concocted something to underrate me gwenvuma byonna stupid wo gw'oyagala nange oyo nja mukuddamu naye oveeyo owayirize byotalinaako obukakafu awo ate ekyo kirala kyenjagala twawule mwe babloggers oba bannamawulire oba baki bintu bibiri byawukana concoction to prove a point and abuse kati obaddamu mu mbeera gy'oba obaddidde mu batoyiyo ebitiibwa byo kale katugeze mu abusing katugeze mpozi bagenda kunzika mu office ulya tebagenda kunzika mu office no tebagenda kunzika mu office eno ebyo byamugamba eby'ebitiibwa nti bagenda mbosima ebitiibwa biba bikoze batya katonda tamanyi bitiibwa ebyo kubanga yatutonda nga tuli bukunya oba kitegedde nabwe ekityo oba yatutonda nga tuli bukunya era tugenda nga tuli bukunya nga bwe tuli so nzi sirabawo bya bitiibwa bino bya duniya at the end of that day twena tugenda kufa tuveewo batuziike naye for the good the respect of our national chairman His Excellency Yoweri Kaguta Museveni we shall respond back whether you like it or not. His Excellency is still the president. Wait for your own president. Gwe munalonda gwe mujja okuwaana oba gwe munavola naye ffe ono waffe gwe tukyabanja ng'ate akyalina n'ababbi betugezaako okulaba nti nno baleeta ssente zaffe ze tulina okufuna tuzifune ne sisitimu etambule naffe twejje mu bwavu tewali tujja kukkiriza muvoole president waffe oba muvoole system oba oli eyo uncomfortable kuuma emirembe nga wolindirirako gavumenti eyo bwenejjira gavumenti yo bwenejja nga okola byokoleramu naye as of now we have peace stability let us not provoke police oba amagye okubeera nti noga interveninga babakwate babasibate muwowole nti gavumenti etusibye bannanga bavubuka tuleme kukozesebwa kukola bikolobero tuleme kukozesebwa kubeera nti twenyigira mu bikolwa ebikola ki ebyonoona emirembe kubanga oyinza olowooza ogimala ku nnamyalo naye nga naawe ogimala ku ggwe obonyebonye famireyo
twekuume nga tuli balamba nange siriimu attaamu abavubuka mwenna mugende mwekebeze siriimu mutandike eddagala ng'obudde bukyali wemba muli balwadde muleme kumenya bazadde bammwe bannange mubuzaabuza abalwadde nti ddogo simanya bandoze simanya ate biki ng'ate mwalwala dda siriimu mukyakale wisely ate oba tosobola kukyakala abstain oba tosobola kwewala abstain oba tosobola ku abstaininga fuba okulanga okwesa kondomu oba tosobola ng'owulira tosobola fumbirwa tujja kusondera ezigende okukolebwa bakuwase oba owulira tosobola kukyebereka teeka kolibiti oba si kyo banaye mugenda kufa siriimu nga mukyali baana bato ate waliwo ne hepatitis B banaye mugambe nti gavumenti tebayambye gavumenti egenda kutuma nti ogenda abasajja bakwegalika abasajja bangi ate era naawe omuvubuka togenda gavumenti egenda siye kusindika nti ogende weekole ki weeganzike n'abakazi abangi bannange twekuume this is our life, it's not the life of the government.